Kooti enkulu ku Twidi Tower ewuliriza omusango Hajjat Aisha Kabanda Nalego yawabira Lydia Mirembe n'akakiiko k'ebyokulonda ssaako disitulikiti y'Obutambala kuli Maasiga omulamuzi Vincent Ogwanga ng'ayitandise okuwuliriza oludda lwa Lydia Mirembe enkya ya leero. Lydia Mirembe aleese abantu 10 okuwa obujulizi. Bano basanze akaseera akazibu bayingiziddwa mu kagole okuddamu ebibuuzo n'okuwa obujulizi mu Lungereza okutuusa baleese omutaputa okubayambako. Bano bajunguludde obujulizi bwonna obwaleetebwa Aisha Kabanda mu kkooti ng'alumiza Lydia Mirembe okugulirira abalonzi n'okubba obulolo. Bagambye nti ebintu ebyaleetebwa Kabanda mu kkooti kizibu okugamba nti byali byabagwa Mirembe kubanga tekwali mmanya nga tebeewuunya okuba nti Kabanda alumiriza nga bwe byava ewa Mirembe. Babuuzizza abajulizi ba Mirembe Lydia bibadde byakubajja ku mulamwa ebikwatagana na musango gwawaabibwa. Kyennalayira si kye bambuuzizza. Bambuuza ate biyitabo alala mufo ky'okumbuuza about kye nazze okuba nga mpaako obujulizi si bye bambuuzizza. Ekintu kitulimu ttaano kubanga n'ejjaaji amugambye taddamu kubuuza bintu bitakwatagana ku musango. Bw'obanga ozze kubuuza ku wirubaalo buuza ku wirubaalo, toyinza kubanga ozze ne bakubuuza ku mapeera ekizimbe ky'e Kampala ng'obeera Butambala. Ndi we Butambala mbuuza mapeera nti walozeewo ku mapeera. Looya wa Aisha Kabanda agezaako okubuzaabuza kkooti avudde ku kituufu. Tatubuuza kyalina tubuuza wabula atubuuza bya kyalo atubuuza bya nkoko. Bo abawagizi ba Aisha Kabanda baweze nga balina obuwanguzi n'essuubi mu kkooti eno. Lydia tumumaze kuba kino abajulizi b'abannyininyini okugenda okutunulya ebibakwatako emabega bakyamu nnyo. Lydia batubba obululu n'abubba mu kkooti esaera yatusumbuwa abajulizi baali tebalina emisango mu byalo bababba oli yabba minzaani kale kugamba tuli ku mulamwa. Obujulizi bwa Lydia bulabika bwa bulimba. Looya yakayimirira eddakiika nga 5 n'akona emmeeza n'akola ki n'afuluma kitegeeza nti obujulizi bwe bwogera bwa bulimba. Aba Lydia tebasobola kugulira babuzaabuza ne looya yennyini yeekyanze n'akuba emmeeza n'afuluma. Olw'obujulizi ba Lydia bwaleese tebulina makulu. William Buyondo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.